Simman. Yeah, man. They're so representing worldwide. Yeah, that no. Kaakano akatambi kakingisaha akwogeza abantu obwama ku mikutu munnange egy'enjawulo kiyite social media esaidi eno ate nga munnange omuyimbi munnange Sindi Sanyu akakasiza nga bw'atasobola sitayiro ya Lema Namakula gy'ayimba esaidi eno ngenda kubeera nga ntandika munnange ate nekingisaha ate mu maaso awo njije era ne Sindi Sanyu mu maaso awo era nga munnange wali akatambi akabadde kagetsenga vailo k'omwana mulenzi munnange ate kingisaha wabadde agenda wali munnange ate yibanda era nga abaddeyo konesho naye munnange ekyewuunyikiriza abantu esayidi ena wali nga boogera munnange ate bino boogera biri eri esayidi munnange ku mikutu egy'enjawulo abadde awandiise ku t-shirt gy'ayambadde abadde awandiiseko Alex Muhangi era nga bolaba munnange ku t-shirt eyo ate mu maaso era ndowooza ebigambo birengera munnange esayidi eno mwana mulenzi era nga akatambi kano katwedinze nnyo jjukira nti nakusuubiza okujjirayo ate ebibeera bitwedinga n'osobola okubeerako wano ku Gemina TV kasooke tulabe munnange ekibadde mu katambi esayidi eno nga mwana mulenzi wabadde agoinga crazy ate mu katambi ne mwana mulenzi munnange ate Mark ghetto speaker esayidi eno tutuna Simman. Yeah, man. They're so representing worldwide. Yeah, that no. Mafia run thing. Even the Tubalumbe big wale, bro. Back. Short time. And then, we don't put it on bwekyo no munnange ate bwekitambudde mwana mulenzi ate munnange kingisaha yeetaggwako munnange ate byewuunyisa esayidi eno era nga bwe nti munnange ate bwe mucekinzeko olunaku olwaleero esayidi eno era nga nja kuba nga kuwa update yonna enaaba emutambulako esayidi eyo kati kankuggyeyoko ate nkutegeezeko munnange esayidi eno Sindi Sanyu munnange ku live munaye gye yabaddeko avuddeyoko wali n'akakasa era ng'agambye n'agamba nti Lema Namakula akimanyi nti n'eddoboozi lye munnange ddungi era alyagala agambye naye eyo si sitayiro yange munnange abadde ali mu kunnyonnyola eno n'agamba nti eyo munnange sitayiro ya Lema Namakula gy'ayimba munnange nga nze Sindi sigifiitingamu n'atukakasa munnange era nga ye ayimba sitayiro ye munnange Sindi nga wowulira munnange sitayiro ye gy'ayimba esayidi eno nga bw'abadde akakasa wano mu katambi bwekiti. And you know Rema does not do my style, my kind of style of music. And I love her voice, it's beautiful, but it's not like my style. You understand the music? Well, I respect her for her, she's really amazing. Nenga style yange. So me, I'm going to recognize that other style which appeals to me. That is how I come up with the list that I've got. Ndowooza okitegedde bulungi muganda wange gwe alaba Gemina TV nga Sindi wabadde akakasa esayidi eyo era ng'agambye nti no ye agenda n'ezo style munnange z'asobola. So me, I'm going to recognize that other style which appeals to me. That is how I come up with the list that I've got. Ezafittingamu mu ddoboozi lye era nga wawulidde munnange nga wabadde akakasa esayidi eyo bwe nti nno ate era bwe mucekinzeko mwana muwala ono ate Sindi Sanyu ngenda kubeera nga nkomawo maaso eyo kakasa nti nno osubscribinga vidiyo osobola ogimpeera like n'okusharinga nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwe kiti.